mu kaweefube w'okulwanyisa obwavu gavumenti eriko enteekateeka ez'enjawulo ze yatandikawo n'ekigendererwa eky'okulakulanya abantu. Muno mulimu emyoga, parish development model n'endala. Kati gavumenti ng'eyita mu kitongole ki Microfinance Support Center esazeewo okwatagana n'abakulira enzikiriza ez'enjawulo mu kulakulanya abantu. Enteekateeka eno etongozeddwa mu bbendobendo ly'e Bunyoro ku St. Teresa Demonstration Farm esangibwa e Kasunga mu gombola y'e Mugarama ekibaale. Kubanga oli bw'ava wano nga okugeza atandisewo projekiti y'embizi mu maka ge, kitegeeza nti bonna abali omwo tebagenda kunoonya mirimu, bagenda kulabirira ki eyo projekiti yakoze eki ezze. Eno era yakuyambako mu kubangula abantu ku nnunda y'ebisolo. Abantu basobola okujja ne bayiga, ne basomesebwa, ne bafuna obukugu mu ebyo bye baagala okukola ki okutandikako, naddala okulabirira embizi, waliwo okulabirira enkoko, tulinawo wano obumyu, kwegamba abantu basobole okuyiga nti nsobola okutandikawo ekintu nenkirabira bulungi nga nfunye eki obukugu obwo. Bano basoose na kusomesa batuuze ku nnunda y'embizi ey'omulembe kw'ossa n'endabirira yaazo. Oyinza okufuna lumonde wennyini n'otematema n'ozuwa, ate embizi toziriisa nnyo okusiiba ng'ozisuulira mu bintu olunaku lwona twaba tusomesa nti embizi olina okuziriisa mirindi ebiri, okubanga ekisooka bw'oziriisariisa nnyo tezijja kugeja kubanga zijja kubanga tezirina budde bukola biifu oba bukola ennyama. Oluvannyuma bagabidde abatuuze embizi zibayambeko okwekulaakulanya. Okusomerwa kw'amaanyi abo kwa kiro kintu afuna omugisa gwo balonkinga projekiti mu ggobola lyaitu kandi naye tetwafunamu ba beneficiary. Taddeo Atuhura akulira ebyamawulire mu kitongole ki Microfinance Support Center ategeezezza ng'enteekateeka eno bwegenda okuyisibwa mu bibiina by'obwegassi. Enteekateeka yaffe eri nnyo okukolagana na bibiina nti abantu baba begasse wamu basobola okwekolamu omulimu. So wano abafunye leero be bakulembeze b'ebibiina ebyo kakati bagenda zitwala mu members abebyo ebibi. Abakulembeze mu kitundu kino balabudde abanaasangibwa nga batunze embizi nga bwe bajja kukwatibwa. Because what is intended is that it shouldn't end with them, but it should only start with them. They should multiply the piglets that they have taken, so that many other beneficiaries within their groups, within their ranks, can be able to benefit. Egende ezaale ofunemu eringa nsigo, ate ensigo togitunda, ensigo ogireka n'ekula ne multiplying. So uli omu yenna mu kibaale wa divertinga oba watunda nsigo tumusiba because aba akoze kitaliyo. Embizi eziwolera ddala 10 ze zigabiddwa ku mutendera ogusoose.